78 ezakegana essaawa 2 olunaku olwayo obwedda mbajjukiza nti lwaliro 9 omwezi gwa 10 omwaka gwa 2025 emyaka 63 ya independence kavanga gwanga Uganda lifuna obwetwaze okyayina Kalisa Isa Mahmud mu program ensulayo tubadde tulina kuba mu byamizannyo entabwe mu nsulayo nga tuline Ssentumbwe Julius akyaliko waali katono naye mukama mulungi tulina omugenyi waffe olunaku olwaleero tulina omugenyi ava mu KCCA ali mu doketi y'aba technical ranks oba ba technical people kubanga njaba bajjukiza nti oba okubasomesaamu nti ebendo leno lyonna oba ekitundu kyonna oba level yonna ebeerako technical wing ne political side of it so onagwa ku side ey'abakozi b'emirimu ku ludda olw'ekikugu so tumukyaziza wano olunaku olwaleero tubaleetedde program ensulayo naye twongera kubajjukiza nti gwe asobola okuwagira da'wa era nga oyagala okuwaayo tunula ku TV yo waliwo endagiriro ng'olina kyoyagala okuwaayo mu kusupportinga da'wa oba giyite enjiri oba giyite okulambika omwana w'eggwanga n'omuntu yenna yalibadde yekola ekikyamu kyonna nga asobola okuba nti omubuulirira asobola okuba nti atereera afuuka omuntu adde mu nnomo anomalizing so gwagenda okuwayo kyowaayo okusupportinga bakola omulimu ogwo baseeka abagenda okubuulira enjiri eyo kyolina okukola genda ku TV yaawo nsonda awo kusinza ku settinga bw'otudde olabe ayina sente ku mobile money eya MTN Momo onyiga endagiriro eyo kyonna kyonna bw'otaddeko fe tujja kuba tusobola okuba nti kitutuukako era tayimu maasawo inshallah tujja kwongera okubayitamu buli omu kyatuwadde nga tumwebazaako n'oyo owa Airtel mobile money naawe ojja kukola kyekimu endagiriro weeryawo ojja kuba nti onyiga kyonyize osobola okuba nti otutuusaako obuyambi bwo inshallah mukama ajja kuba akukwatirako nate kubanga bintu bikola si byaffe wabula bya Katonda kyowaddeyo mukama Katonda kyakuba nti akutuusaako maama kankubatuseko mugenyi wammwe olunaku olwaleero gwe nakyazizza maama nsanyusa okulaba nange bwentyo okusisinkana buuza ku bantu era obategeeze munange njogera nani era ni gwe balaba wano omukyala ayinza mulaba alabika bulungi omukyala ali healthy omubiri kyekyo ankoledde omumu alhamdulillah mashallah mwasize mutya abatuwuliriza n'abatulaba ntuuse okulamusa kwange eri mwenna abali eyo amannya nze Peace Mukayisire mpeereza n'ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga mviiridde mu Directorate ya Gender, Community Services and Production. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano olunaku olwaleero awamu nammwe. Kampala egamba ki? Kampala mulungi. Nabye sijja kuzzaamu eyo era tebijja kukwatako nnyo byaluuyi lwaki bakizza mu political side. Tulaba omala baguzimba bamaze okuzimba wana amazzi ganja n'ebirala ebijja kukyaza engineer atuyitiremu atubulye lwakiri kityo bakikola batya naye papasiri Peace Mukayisire yerinnya ettuufu yesebo oli waggwanga ki omanyi twenyumiriza mu mawanga gaffe nze ndi Munauganda oli Munauganda yesebo tribe ndi Munauganda si tribalistic nze ndi Munauganda ndi muzaana wa Kabaka oli muzaana wa Kabaka abuuza anyumiza gwakoowa leero independence essewo kateeko kugenda kuyikujjuko igenda kubakolola eyo tube nga batuusaako ripooti y'omukulembeze w'eggwanga n'ebirayibwa mukoyo ku independence oboolyawo naye byonna doketi mwogwa KCCA Directorate of Gender mu gender mugwamu ki biki ebiri mu doketi ya gender mwe gyotwala neyanziza bwe tuwulira doketi ya gender mu lulimi lwaffe Oluganda gye twandiyise Directorate y'ekikula ky'abantu ekikula ky'abantu
tuba tutunulidde abavubuka ne tutunulira abaana ne tutunulira abakyala ne tutunulira abaami ne tutunulira abaliko obulemu ne tutunulira abakadde abo abantu bonna bagwa mu kikula ky'abantu kati be bantu betuvunaanyizibwako be bantu betukolako mu bufunze tuvunaanyizibwako bantu bonna buli omu ng'afuna ffe mu busiraamu tugamba akiye kituufu nga bw'okyogedde buli omu aba afuna omugabo gwe okusinziira mu gavumenti ku keeki y'eggwanga bwebeteeketeekeddwa most especially mu Kampala tetukyerabira mu Kampala buli district eyina directorate waayo eyagenda gwoli purposely ku Kampala Capital City Authority okitegedde kyeŋŋamba so kontemetemeremuko mu Kampala eno mbuulire Kampala tuyina Kampala ow'emyaka 2 emabega ne Kampala ow'emyaka gino ng'olaba ki bw'otunulira Kampala kuba kyenkakasa ate naye wakagijjamu waaliwo abaali mu kifo ekyo naye gwe mu kulabako olaba Kampala kati enkulaakulana yayimiridde etya okuva mu myaka 2 kati waliwo ekyenjawulo ennyo neyanziza nnyo mazima amatuufu tebuba bwenkanya obutakkiriza nti waliwo enkyukakyuka Kampala emyaka 2 ne Kampala kati waliwo enkyukakyuka nnene nnyo Kampala emyaka 2 bwe tutunulira mu byenjigiriza amasomero twalina ameka ng'ali Mabale ku ssaawa ya kaakati Kampala erina amasomero mangi amasomero mayitirivu aga gavumenti ag'obwannannyini amasomero mwegali ebyenjigiriza okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku matendekero bw'otuuka mu buli division ekola Kampala mulimu ettendekero bw'otuuka e Lubaga wokka tulina amatendekero agasukka ndowooza mu 10 n'ogenda e Nakawa n'ojja wano e Kawempe n'ojja wano mu Central buli wamu waliwo ettendekero so ne tugamba nti Kampala ekulaakulanye mu ngeri ez'enjawulo bwe tutunulira ku by'amalwaliro aga gavumenti n'ag'obwannannyini nago waliwo enkulaakulana bwe tutunulira ku bantu omuwendo gw'abantu gwongezeddwa gulinnye abantu Kampala bagyetanidde bwe tutunulira emabegako eyo baatugamba nga Kampala yabeerangamu abantu emiliyoni 2 emisana naye ku ssaawa ya kakati wetwogerera population ya Kampala emisana eri wakati wa miliyoni 4.5 ku miliyoni 5 ku miliyoni 5 emisana buli lunaku abagisulamu be batono abagisiibamu abagikoleramu be bangi ekyeyo kuba ekyeyo bajeyo kamuwogo essebo nganze wano nga ggwe nganze be bangi kakati piisi mu kikula ky'abantu ngwe tudda ku sayidi eyo kwegamba katusuubire nti ebyenjigiriza bitambula bulungi mu Kampala kuba guli wa kikula ky'abantu bantu education emala na buli kimu kitambula bulungi wabula waliwo ke bayita economy omuntu okubaako ne kayingiza mu nsawo gavumenti erwanye bambi egezezaako okuba nti eteekawo enteekateeka waliwo emyoga PDM n'abaawo UEP w'abakyala waliwo obuyambi bwa YLP ez'abavubuka ne wabaawo ez'abakadde ekitegedde naye twafuna kye bayita PDM kino abantu ne balowooza abasinga nti PDM egasse emyoga ne YLP byonna ne biggwera mu PDM kuba PDM tesosola PDM omulema agyetabamu omwami agyegattamu n'abalala bagwa mu kkowe UEP akyaliyo ne YLP abatuwuliriza abalungi neyanziza nnyo bwe tutuuka ku nsonga eyo ogiyise economy tutera ogiyita livelihood tutera ogiyita livelihood naye tusobola n'ogiyita economic empowerment kati programs ezo eza economic empowerment gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo tuli wano olunaku olwaleero nga tujaguza emyaka 63 amazima amatuufu tutuna emyaka 63 gye tuvudde okutuuka we tutuuse gavumenti esazeewo okubeera mu lufuutufuutu kye twandiise more intentional egenze maaso n'okwagala okusinga ekitaddeko essira
okulaba nti ebyennyingiza n'ebyenkulaakulana bikolebwako bitumbulwa. Oyogedde ku nsonga ezo ez'enjawulo, programs ezo ez'enjawulo. Osoose n'ogamba UEP gyali, Uganda Women Entrepreneurs Program gyeri. Obuuziza YLP gyali, YLP gyali. Tobuuziza ku National PWD grant ez'abaliko obulimu gyeziri. Tobuuziza ku SAGE ez'abakadde abasukka emyaka 8 nazo gyeziri. Tobuuziza ku SEGOP z'abakadde abali wakati w'emyaka 6 ku 79. Emyaka 6 ku 79. Ewaffe wamma zetuyita SEGOP nazo gyeziri. Ewaffe bayitamu nga bawandiika abantu ne basubiza akasente naye teri yali akalabye. Omanye program za gavumenti zitambulira mu mitendera. Kati nze bwe mba nina nze wabaawo atandikirwako yalina okuŋŋaanya information eyo. Bw'agikuŋŋaanya ne bakola ebibiina. Bwe mukola ekibiina ne mujjuzaamu forms applications ne babitambuza bigenda ku mitendera, bitambulira mu mitendera. Ekyo kyonna nga kiyambako okuggyawo nti piisi yeekubidde oluuyi lumu. Kati bwe tutambulira mu mitendera egyo of course kitwala obudde ne kituuka ku district ewaffe kituuka ku division ne baaprovinga akakiiko kaba technical konna ku division katula ne kaaprovinga. Bwe kamala okwaprovinga ne babiweerezaayo ku kitebe ekikulu ekikompiling ebyekibuga byonna division Z5 ne babiweerezaayo ku ministry. Kati finance kwesiizira okola ki okusasula naye jjukira tebagenda gamba nti kati Kampala aleese ate Masaka aleese baba baagala abantu baleete babiweeyo omulundi gumu. Kati oyinza okwekanga nga eriyo aluddewo okuwaayo omulala yakeera okuwaayo program bwe bityo nga bw'olaba nti bwe baba bareleasinga ssente mu finance tebagamba nti kati soke tuweeko ono bazireleasinga omulundi gumu. Kati enteekateeka ebeerawo lwakuba abantu baba tebamanyi kigenda mu maaso emabega. N'oyogera ku myoga nti gyaliwo njagala tereezaamu emyoga weegiri. Emyoga weegiri. Nakati weegiri era abantu bongedde okufuna ssente. But other myoga performing well. Those that are performing well and doing well abantu bafunye ssente. Kye tulina okujjukira nti emyoga gino baba tebabawadde ssente nti babawadde ssente ogende ozirye. Babawadde ssente mu ssaako yammwe as seed capital. Muzikozese muzize musaako yammwe tezidde eri gavumenti. Muzijja mu ssaako ne mukola ne muzizza omwo n'abalala ne bajja bwe baggwaira nabano nga musigala ebyokola tebiggwayo. Musigala muzikozesa ssente za ssaako zammwe. Kampala erabika erina kubanga PDM kyekimu ssente gyeziri. Sinti yaliwo ye mwana aliwo ye program kati yetambula naye nga nazino zikyaliwo. Kati waliwo obuzibu obutali bumu bwensanga nti abaali mu myoga be bali mu PDM be bali mu UEP si kituufu nno be balowooza. Bwebalowooza naye si kituufu. Kyolina omumanya nti emyoga bw'owulira ekigambo mwoga batunuulira bizinesi eyeefaananyiriza emu. Tuli wamu nti tuli ba boda be bakola omwoga gwa boda, nti tuli batunzi bateyira bakola omwoga ogwo, nti tuli ba saluuni bakola omwoga gwa saluuni. Bwe tujja mu PDM atunulidde nnyo agriculture. Kati mbuuza teyira ne boda ne makanika mu PDM bayingirirawo. Anti nsobola kuba nga ndi wa boda naye nga nnimirako ekijabijo. Nennende ekijabijo ne nfuna ezaayo nga za PDM nga naye bwe nvuga boda nga nfuna wonna. Kyolina omanya ku PDM kiri nti waliwo system gye bayita PDMIS. Kasita bakuyingiza mu Parish Development Information Management System ne bakuteekamu oba oli bakuteeramu erakaayi bw'ojja Kampala ne tukuwandiika kasita tuteekamu system eri ensoma system ekusoma wafuna.
onyonyodde bulungi wafuna awe wasinga okuba nti watutabula tugamba pygmies eno ne bwoba wafuna za myoga pygmies eri ku parish development eri ku parish development kati wemba nafuna ez'emyoga kizibu kubanga batunulira business gy'okola bwe tutunulira business gy'okola bajja ne bakukyalira ku business si nti buli omu afuna sente ezo batunulira abantu ekisooka omukulembeze w'eggwanga nga programu eno etandika yaluŋŋamya ng'etunulidde omuntu wa wansi bajja ne bakulambula bajja sooka bakubuuze gweokola bizinesi ki ensonga kulaki bagiteeka ku miruka ab'emiruka babeera bamanyi abantu baabwe abasulamu bacheyameni babeera bamanyi nti mwami Isa akola omulimu guno nti mukyala Mariam akola omulimu guno baba bakimanyi ne wookolera nga bamanyiiwo era bajja ne bakulambula wookolera ne bakola ki ne bakutegeera era ne coordinates bajja ne bazipikinga waka baba ku registeringa kubanga ne mu paperwork gwe mukola mulimu map eyawoobeera kituufu paka wobeera ekyo kyonna kituyamba nti bwe mbanze piisi eyabikozeeko siriiwo omuntu yenna asobola okujja n'atuuka ku nkola eya tekinologiya eno bw'oba oyina coordinates z'ekifo osobola okutuuka tosobola bbula kasita oziteekamu ng'otambula ng'otuuka obukadde 10 buli parish mu Kampala bumala obukadde nyama ntono tukayanire mu nkwawa tutandikire awo tulina batusuubiza ozongerako era bagenda zongerako tetusooka okukakasa nti ez'ekikumi ze babadde nga batuwa abantu bazifunye bantu bazifunye kyekikulu kati bantu babadde bazifuna era ne tufuna omukisa oguwayo ripooti omukulembeze ne tumutegeeza nti sente ozituwadde era abantu tubawadde naye omuwendo gw'abantu mungi kategeeza ripooti gye tukola erina kutegeeza nti abantu bangi sente zino tezimala ripooti gye tukola erina okutegeeza nti abantu sente ze twaweebwa abantu twabateekateeka abantu abateekeddwa okufuna baafuna era waliwo enkyukakyuka naye ate abasigalidde be bangi balina okwongera awabadde wagenda obukadde 10 waakiri buwerenga ng'obukadde 3 batugambye 5 omwaka 5 omwaka be bantu 5 jjukira buli omu afuna akakadde be bantu ebyo 5 mumuluka abantu bameka omuluka gulimu ebyalo bimeka bagenda ne bafuba okulaba nti buli kyalo bagamba nti bali bantu 5 tulina zooni oba ebyalo 12 oba 10 buli zooni evaamu abantu abafuna kati babeera ku lisiti nga balindirira ate ne bayita olukuŋŋaana abantu ne bajja ne bakaanya nti nedda gwe abaasooka mukyala Mariam agira alindako gwe yasooka okusaba eri abantu baffe bali mukaaga abantuukirira nga PDM yakajja bakola buli kyetaagisa n'akawunti ne baziggulawo sente ziweebwa bano abalala abajjambu zakulondamu era baba ebisenzo tebyatuuka butuusi tyanedda byatuuka kuba nituke kugulirawo akawunti mbenga akawunti yange erinda sente baleetawo enkola eyawendi n'ebirala ebigwa mu kkoweeri nagamba nabimaliriza naye buli lwembagamba baŋŋamba nti alinda gwe linda tugenda kuwa sente bali mu Kampala tafunanga sente tebali mu Kampala bali mu ddobendo lya Wakisaawo singa babadde mu Kampala ndadde nkugamba bwabe bateekeddwa okugenda ab'e Kampala nga bwe babeera bateekateekeddwa era olukiiko lw'omuluka lwe lutuula teri tekinika ava eri n'abasalirawo akakiiko ka PDC Parish Development Committee akakulemberwa chairperson LC2 akatuulibwako ow'abavubuka ow'abakyala ow'abaliko obulemu ow'abakadde babeera abantu 9 ne kubeerako ne assistant ward administrator ye secretary n'opinion leader beebo bebatuulako ffe tetubeerayo mwate no mukikola bulungi tetubeerayo
omuntu aliko nga technical ye assistant ward ataliko kuba ye secretary yakuuma information mwe muteesenga yeye yawandika to that council webale nnyo kati ke kakiika akasalawo kati bwe mubeere eno ne baleeta information yonna bajja ne bapresent nga ne bagiwa akakiiko era bagenda ogiwa akakiiko kubasooka ne bayita abantu bonna abassaamu okusaba ne bagamba gwe wasaba ddi ono mukyala Jenny yakusooka okusaba baani be tuba tusooka nga benyini abantu be balondamu nga gurupu eyo nti kuguno omulundi jjukira nti baziweereza buli kwota ne bagamba nti bano be baba basooka okufuna oluddako fe abaddako okufuna kyetwandiyise vetting mu luzungu ne bapresentinga ne bawa PDC era ako akakiiko kekavunaanyizibwa kuba mu nnuŋŋamya y'omukulembeze w'eggwanga mu nkola eno eya PDM obuyinza obusalawo yabukwata ayagala budde eri bantu wansi bakole okusalawo naye mukyala Peace essebo naye batatwongera ssente zino ssente nga tuyina emyoga tuyina PDM tuyina UEP tuyina ez'abalema YLP ez'abakadde lwaki batwongera kitegeeza tugambe bugambi nti mu gurupu eno bano mwe mugende musabe ez'abakyala kati mwe mugende muz'abavubuka ssente zo zibanga ezimala tuba tetwongera bwongezi kunona ssente ate nga ssente wezi kuba batadde ssente mu bavubuka batadde mu PDM batadde mu myoga n'ebirala lwaki tetukoze tutyo kubanga abantu beerabidde ez'abakyala n'ez'abavubuka nti gyeziri tebazeerabidde kyewuunyisa bamanyi nti gyeziri era bazisaba okuva PDM bwe yajja bazisaba sinnalaba ku bavubuka ewaffe basaba ssente zino gyeziri yitayo ku ofiisi olabe CDO azisobola okuba gyeziri esfayi nga biwandiiko gyeziri okitegedde naye nga abazisaba okuzifuna tezituuka kituuka baziddayo mu National Treasury ziba ziddayo butereeva ate bazimpadde nti nziteeke mu kikapu nkiteeke wansi awo naye ng'ekyamazima muyinza okukkiriza ziddeyo ekyo kyaffe kyange naawe teziddayo wakati nze bwe njogerera ku Kampala sente tuzikonsumize abaana bazifuna kyetwerabira omanyi olusi twatwogera ku nsonga z'abavubuka olusi tugera ne twerabira nti abavubuka be bakola ekitundu ekinene eky'abantu mu ggwanga lyaffe abo bali wansi w'emyaka 30 okusinziira ku national statistics ze twafuna eza UBOS omwaka oguwedde about 73% bali below 30 years kyetwerabira nti buli lunaku tubeera n'afuluma mu eyo mukowa eryo n'ayingira tubeera n'abafuluma tubeera n'abayingira so abantu bo babeerayo abazifuna ate nga nze njagala kakasa nti bazifuna mu Kampala bazifuna njagala nyamba oddiremu omuntu atulaba eyo ssente za mitendera emekezi eriyo emyoga eriyo PDM eriyo UEP ez'abakyala eriyo YLP eriyo ez'abaliko obulemu eriyo ez'abakadde myaka 8 n'ez'abakadde abali medium zetwayise tutya zetwayise segop waliyo endala simanyi zonna nzogedde ngambye emyoga PDM UEP YLP PWD grant tubeera ne segop netubeera ne SAGE ezo buli district gyeziri oba muyina mukisa ziri mu Kampala buli district gyeziri tetugenda agamba nti kino ekintu kirimu abaana n'ebyana buli district erina ssente zino zonna zetumenyaawo nga zigenda ku muntu wa wansi ku ground kyogamba district ezimu tezirina bantu ba wansi naye ate bannayinzi ombuulidde kipya ssente gyeziri mu buli district era nga za muntu wa wansi essebo nkambuza ekibuuzo essebo still kugenda abaana babeegazi mu Kampala bano abaana abava gye nga bangi mu Kampala bajjudde tuyina enteekateeka tubateekateekera
n'ebirala yogera ku baana abaana abo babye ennaku ezibabbako sisita wange twali mu motoka bajja atega omukono okuliro kamutereddemu ajjayo akasawo bwatimana yakanyakula yadduka nako ndoza kati awo naawe bwe tulaba abaana tubajjako ku street oli omu kwabajja okukkiriza nti ddala abaana bave ku street abaana tetubajja ku street nti lwakubanga tetubaagala amazima amatuufu bwe tutunulira Children's Act buli mwana asaana kuba waka buli mwana asaana kuba mu famire buli mwana asaana kulabirirwa street si kyekifo ekituufu omwana okukuzibwa so nga KCCA tuzze tukole enteekateeka zino nga tuyita mu department yaffe ya probation bano abaana babajjako ku nguudo ne babatwala mu rehabilitation okay emasuuliita kati basooka ne bebatwala mu rehabilitation emasuuliita ne babeerayo okumala ng'omwezi gumu nga bababumbirira ne boogera nabo ne bababudaabudako bwe tufuna ne information wavaawa era abo abaana KCCA tebaleka buleesi babakwata ne babateeka mu mmotoka n'eyo information ebeekuŋŋaanyiziddwa ne babavuga ne babazaayo ssekinnoomu ewaka ewaabwe era enteeketeeka eyo department yaffe ekwatagana n'abaana eya probation and social welfare ekoze omulimu gwa ttendo nnyo abaana babajjako ate tebabaleka kgenda bokka ne ba probation officer babeerako ne babatwala babatuusiza ddala eka babatuusiza ddala mikono gy'abazadde baabwe babatuusiza ddala mikono gy'abazadde bakubira RDC weeyo ow'ekitundu ekyo ne ba probation officer beeyo ne bakola ne babateekateeka tibabaleeta buleesi bakola enteekateeka ne babeerawo empuliziganya eyo bali ne bajja ne balaba abaana ne boogera nabo okola fact finding nti bwe tutuukira ogamba nti omwezi guweddeko abaana bano tubatwala eri nga twakoze enteekateeka zonna kati nabali bwe batuuka eri ne baaniriza abaana abo era bangi ku bo baddayo ku masomero eri abaana basoma era n'otuuka akaana ne kakugamba nze nkooye emabegako awo waliwo eyajja ne ku ofiisi n'agamba nze nkooye ebyokubeera ku street njagala kugenda kusoma njagala kuddaka abamu ku bo of course peer influence abamu ku bo besanga bali ku street babaleeta babalimbalimba abamu ku bo bazaaliddwa okwo oba okitegeera ate nga tetwagala mwana yenna kubeerawo buli mwana bw'otunulira ku sustainable development goals ayina right to education kati tuvuba okulaba nti bano abaana tubajjako kyekibulaba nti emabegakaawo KCC yayisa child protection ordinance nga bwe bakusanga ng'owa omwana ku nguudo ekyo ekintu naawe bakuvunaana nga si tetwagala abaana kuweebwa ne wansi we watuufu bwamusikiriza okubeeraawo tuli wamu baliwo be bawaayiriza nti banene babaleeta babafunamu okuwaayiriza simanyi sikirabangako nze sirabangako munene abatadde mu motoka ye n'abaleeta kubanga eno ordinance yayisibwa biseera ki yayisibwa 2002 yakoze ekimala no it's 2020 actually 2020 tugezaako do you enforce we do you try yeah we try kubanga abaana n'abakyaliko bangi okwo bajja bagenderera n'abalala ne bajja bakolo bo bagenda nabo embeera ewaabwe olusi tebanya mu kiro there are those people abasula ku mbalaza ali makutiya beebase makutiya obasanga bali okwo beebase mwina nteekateeka kira nabo n'abakulu nno n'abakulu kati ate omukulu tulina ekyo tugenda mukolera oyo aba muntu mukulu ffe tuvunaanyizibwa ku baana abato abali wansi w'emyaka 18 omuntu omukulu is an adult aba yeekolera okusalawo waddembe bwabanga bw'abaasazeewo naye bano abaana abato bambi bo nedda tebasaana kubeerako tufuba okulaba nti tubajjako tuba rehabilitating waliwo ebitongole ebyenjawulo ebize bikola nabo era ng'abaana bangi bavuddeko ku street lwakubanga nti olusi story ezo zo tetuzifulumya zo tezifuluma tezoogerwako lwe tubajjeeko teryayogera lwe tuba tutokola rehabilitation teryayogera
lwebazze buli omu lwayogera naye singa tubeera tugenda nga twogerera ebintu ebyo ne twogera nti kituufu abakanso bakoze kino abakesisi bajjeko abaana baba tutwala we interest ourselves to follow the story to the very end we would appreciate more what is going on. Thank you so much. Tumaliriza yogera kutono ku festival lwaki tebaddeeyo? Kampala Capital City, Kampala City Festival. Kampala City Festival jeri enaku z'omwezi nga 12. Ku kisaawe e Kololo we wagenda okubeera ebikujjuko byaffe the main ground nga meka enaku z'omwezi nga 12. Sunday. Ku Sunday eno we tugenda okubeera e Kololo. Tuteeseteese bulungi bonna tubayita Banakampala Bannayuganda mwenna abali mu metropolitan Wakiso Mukono Mpigi mwenna tubayita mujje ku kisaawe e Kololo we tugenda okujaguliza essebo. So nga tumaliriza essebo nga onnasiibula Munnakampala ofiisi yajettanire atya egenda emuyamba ki ofiisi yo bakusangawa things of that kind. Ofiisi yo eyamba etya Munnakampala kubanga oli mu ofiisi ya gender KCCA Directorate of Gender. Ofiisi yo eyamba etya Munnakampala nga tonnaba kumusiibula? Ofiisi yaffe obuuzizza omuntu ajetanidde atya ekisookera ddala ku buli division tulinayo directorate ya gender. Buli division, each division. Erubaga, mu Central, e Kawempe, e Nakawa, ne Makindye. Mu division z'ettaano ezikola Kampala waliyo directorate ya gender. Era services zino ze twogeddeko zonna gye ziri. Tubakubiriza mwenna abatuwuliriza twetanire directorate ya gender n'empeereza ez'enjawulo kesisi zeetuwa si gender yokka ffe tugenda kukola ku kikula ky'abantu tukola ku baana twogera ku nsonga z'obutabanguko ebyennyingiza cause directorate yaffe ya gender community services and production naye nga waliwo services endala waliyo ebyenjigiriza waliyo ebyobulamu eya health byonna gyebiri abakola ku nguudo abafuba okulaba nti be bakuŋŋaanya emisolo gyaffe byonna gyebiri mbasaba mujje ku bitebe byaffe eby'enjawulo ne ku kitebe kyaffe ekikulu ekiri ku City Hall tulekeraawo okujja ku ofiisi za kesisi abantu kituufu oluusi baba tebaagala kujja awuliriza gundi yaŋŋambye nze njagala weetuukire nga ebalugera nti yeetuukidde takola ki tanya matabangufu mujje mujja kufuna services ez'enjawulo birth registration fe abawandiisa birth ne date mujje services za bwereere tulina kyosasula ku kanso okufuna services ezo mujje era nazo nga ziri mu directorate ya gender mujje tubaweereze tubaaniriza mwenna genda ku division ekuliraanye ekuli okumpi genda mu directorate ya gender ojja kuba ofuna services ezo ez'enjawulo. Nga ngenda okusiibula omugenyi waffe olwaleero mweyambise ofiisi z'abakulu bano mugende gye bali ayagala bya birth certificates death certificates ebyemyoga buli kimu ekikwata ku muntu ku kikula ky'abantu oba oli mulema mukadde n'abalala mugende mu ofiisi z'abakulu bano maama ngenda kusiibula Munnakampala mu second emu nange mbate Bannakampala tubeebaziza nnyo tuwuliriza naye tubaaniriza ennaku z'omwezi nga 12 ku kisaawe e Kololo tujje abaagala okutunda ebintu emidaala gikyaliyo omudaala gwangu 3,000 ng'ojja n'ofuna w'ogenda okukolera mujje ffenna tusanyukire wamu abaagala okukola bizinesi abaagala okulambula abaagala okugula ebintu stage za njawulo tulina stage ya Muslim stage ey'abannaffe ab'eddiini y'Ekiyisiraamu ne tubeera ne Zion stage ey'abannaffe ab'enzikiriza y'Ekikristaayo ne tubeera n'ey'abaana children's park ebyokuzannya byonna gyebiri ne tubeera ne cultural village gyeri ne tubeera ne sports section nayo gyeri bannange tubakubiriza mujje abayimbi gye bali ab'enjawulo abakuba amataali gye bali abanaayimba ennyimba z'eddiini gye bali bannange mbakubiriza mwenna tujje tukuŋŋaanire wamu ennaku z'omwezi nga 12 guno mwezi ogw'ekkumi
omwaka 2025 bajje n'abaana baabwe teri byesittaza bajje n'abaana teri byesittaza tweyanzeege banemukkirize nange omukyalo ono mute abamuyita mpozi peace mukayisire esebo tujja kujja tunyumye mukama bankuumire maama gwe kati nkutadde katugende mukumulamu katono ate tudde mu kitundu ekiddako mu dakiika ezibulayo maama beera bulungi mukwano neyanzizanya esebo GTV for unity and development.